nze Bajjo event ndi musajja mukulu mukimanyi Katolobwama mukwano gwe Katolobwama kiri unconfirmed mpuliriza Katolobwama ali mu ICU tayogera ebitundu bye by'omubiri byazikira naye abasawo babuzaabuza abaana tebababulira kituufu kyokka tewali amuyamba kubanze nfunyeyo ku buyambi ne muweerezaayo Honorable Mpuuga agambye agenda muweerezaayo Muhammad Nsereka agenda muweerezaayo ne Bobi Wine agambye agenda muweerezaayo kugamba kino tulina okulaba nga tuzaawo enkolagana nti kati newaba abadde akuvuma munamuna tewali ansinga kwagala Katolobwama era nze mukwano gw'omutuufu kye mbagamba nkimanyi omusajja alinga eyafa engulu kujja kuba kugera kwamuka naye ate obuzibu mu ddwaliro babanja emitwalo 3 egya $. Kyokka teri muntu amuyamba fe abamukwatiridde n'okubira Yasin leta $10,000 n'okubira Makompa yetta tubulamu bw'okusabiriza tubukoze eki kati nze nakatekamu over omutwalo gwa $. Ne tegulina kigukoze eki gwe kiyambye kubanga ezasookera ddala ogenda nga asimbula fe abazikola ki abazisonda ntumuwa ne kati alinga atabanko omubaka wa parliament era balinda afe bajje basonda amabugo gavumenti ya Uganda muyambe omusajja agenda kufa kale waba afudde mugere musasule sente z'eddwaliro bakomyewo omulambo gwe tutegeere nti mulambo mulina kye mukoze eki kubanga sente muzina sente zino zemuyamba mukato za mubi wa musolo si zammwe nammwe gavumenti ebintu bye mulina okukola mujja kubanya enduulu siraba omuntu wa gavumenti yenna singa Katolobwama aba afudde ku mulambo gwe nze nina obusobozi obukunga abavubuka bonna kino nkyogera nga Bajjo kati ngenda balaga kala yange entuufu mukimanyi bwe nkomandinga abavubuka bampuliriramu siraba omuntu wa gavumenti na ku mulambo gwa Katolobwama nga singa abakoze eki kubanga akubye amasimu afudde andaja nina n'ebyama bye ngenda okujjayo bwe yali afa yakola ka video obanka leketeekayo abantu bakazanye simanyi bonna oba ekewetaaga nkayina yandaja nanga mwana wange ogezezzaako naye gavumenti mbi teryannyambye okuva weekend yonna social media TikTok Twitter amawulire gadde gatambulanga gabika Katolobwama baani abagatambuza gatambuza amawulire mwana wa Katolobwama ayina essimu ali Turkey bw'omukubira akaaba bukabi agamba taata yafa Bajjo agamba akaaba Bajjo taata ayinza okuba yakola ki naye abasawo tebambuulira kiki ne mugamba kale gumba ne mugumyagumya kati obulumi omwana bwali mu mbutegeera ekiyiza kati ayinza okuba yafa obanga Katonda ajja kuzza ebyakola ki naye ekibaluma ate ebbiru y'eddwaliro egejja nnyo kubanga jjukira eddwaliro kyekintu n'omulambo bagusedera bagukyajinga so singa omuntu amalwaliro gano gonna mu nsi yonna omuntu bwe yandifudde nga temwandikyagizenga bantu sente nnyingi kuba jasiguli oboza mulambo kuziika muntu okukola ki naye ekika bya famire ya Kato taata ayinza okuba yafa ng'eddwaliro tebababuulira kituufu ate ngera bagenda kutwala sente zibatayina ekyo ekisinza obubeeraliikiza nti taata bamulimereza mu byuma biri babiyita batya life support biki ebyo ICU ayinza okuba yafa ate ne sente nnyingi ne sente ziyandirekedde abaana okutandikirako zijja genda mu ddwaliro ate balina muntu abayamba naffe ababayamba tukomye omwana bw'oba oyogerako naye bw'agendayo mu ICU talabako taata bamukkiriza namulaba mu ICU basawo bakabe bamulimba babagamba taata simanyi akataago keekaaka simanyi ebyenda byayiika simanyi biki tebabakkiriza kukola ki Embassy ya Uganda terina kyekoze kuyamba Katolobwama kati embassy ya Turkey yandibadde ekola na bino byenkola ki ne kati abantu beesiga Bajjo kubanga ensi yonna enoonya Bajjo kubanga nze first hand ki ate ze munyuma isogera bintu bya bulimba omusajja ayinza okuba yakola ki oba muki sikirinaako buki olina nga ajja kuvayo agambe Bajjo yabise Kato sibise Kato amazima gali nti Kato ali wakati w'obulamu n'obufu